mugamba muti abaagalwa abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza olwaleero ntuuse n'omulamu ogugamba nti ebintu bye tulina okumanya nga tetunnaba kuyingira bufumbo oba biki bye wandisuubidde mu bufumbo. Ebintu bingi bye tutamanyi oba ffe bye tusuubira ebiri mu bufumbo naye ate nga birala nnyo ebiriyo. Njogera out of experience and out of research. Bwe muba mudeetinga ojja kubeera n'omwagalwawo nga tomulabangako nti musunguwavu nti anyiiga ali so charming buli ssaawa aba musanyufu naye omuntu buli bw'obeera ng'obeera naye kumuzuulamu ebintu kubanga tosobola kustadinga muntu kumumalayo nga toli naye ate olaba ne gw'obeera naye buli lukya obaako ky'omuyigako oba buli kaseera bwe kagenda kayita obaako ky'omuyigako. Tutandise ne character y'omuntu nti omuntu asobola okubeera nga wano mu dating akulaga nti muntu mulamu tasobola yadde n'okutta akaswera naye tekisobola gaana ku makya n'akuwujja oluyi. Kyenvumirira sikkirizigana na muntu akuba oba violence mu maka. Naye osobola omulaba ne weewuunya n'ogamba y'ono omuntu bulijjo gwe nnina. Ky'oba omanya nti akaseera konna omuntu waakyuka. Naye bw'aba akyuse, are you ready to cope with the situation? Naasobola ogumiikiriza n'ogamba kaŋŋumire ku bba wange oba kaŋŋumire ku mukyala wange oba ojja gamba nedda kino si kye kintu kye nafumbira oba ono si ye muntu gwe nafumbira osulewo obufumbo odduke. Ate ng'eyo nayo si option ebiseera ebisinga unless situation evolving ekangakanga obulamu bwo. Kitegeera threatening obulamu bwo. Naye bate threatening bulamu bwo ebyo olina okubigumiikiriza. Oyo omwagalwawo gw'osuuta atakwanangako atakola atya asobolokera ku makya n'akwana oba n'owulira nti yakwanye. Ekyo nakyo si kirungi. Ekirala otuba tudeetinga girlfriend we mumiitinga oba ne muhavingamu time ne mwevulungula ne mwegadanga kiyite nga bw'oyagala. Ne mwesanyusaamu. Tomulabako ng'ayambadde empale eyaguba oba empale erimu ekituli. Ogenda kuŋŋamba nti oyo omuntu abeera mukyafu naye ebiseera ebisinga nti omuntu bw'omumanyiira oba tokyamutya. Ebintu oli bye wali osobola omukweka osobola okuba nga kati ate tokyabimukweka. So osobola okkeera ku makya n'omusanga ng'ayambadde empale ng'erimu akatuli ate nga wali tomulabangako mu mpale erimu katuli. Okitegeera. Omwami wo buli we mwamiitinga nga yabeeranga mu bokisa nga etukula ng'awunya bulungi osobola okkeera ku makya n'omufumbira n'okizuula nti ono ye bokisa agyambala wiiki nnamba. Panti bwe batennaweza nnaku 3 tagikyusa kwagamba nga ogwo muze gw'olina okulwanisa okukimugyamu. Naye ye obulamu bw'abadde atambuliramu buli bw'abadde adisplaying oba bw'abadde akulaga si bwe bulamu bwe obutuufu. So ebyo olina okubisuubirayo mu bufumbo. Owulira? Waliwo okuwunya obulungi. Tosobola okubeera ne boyfriend wo ng'awunya bulungi oba girlfriend wo ng'awunya bulungi yeekuba kafyumu muyonjo nga gye nkomezza. Naye nkukakasa waliwo olunaku lujja okukyakuwunyire bubi. Era nga kituufu awunya bubi kubanga omubiri gw'omuntu oba gukoze exercise guvaamu akaso. Omubiri gw'omuntu gusobola n'okuvaamu akaso oluusi nga akoze nnyo guli exhausted n'atuuyana n'avaamu akaso. So akaso ojja kawulira oba ku makya oba mu buliri oba biki ojja kamuwuliramu. Togamba nti ate biki. Waliwo olunaku olujja okukya yeerabira okuflashinga ttooyo gw'olaba omuyonjo ennyo. Kubanga osobola okugendayo n'okola by'okoze n'omala obbikolayo n'okomawo ne weerabira mu butuufu nga si muzeego naye ng'oweerabidde. Kati nze kyenkubuuza ogifuula nsonga kubanga yeerabidde okuflashinga ttooyo oba oflashinga ttooyo n'omuvinga on n'obulamu. Ogiflashinga n'omugambako n'olaba kyaddamu oba sorry oba kuba aba yakyerabidde bwerabizi. So luyinza okkeera ku makya n'ogenda okubikkula ttooyi nga mulimu emikolo gye baakozeemu ng'ate munno ye yagikoze. Ky'oba osuubira mu bufumbo ekirala nti omuntu gw'osiiba naye gw'owangaala naye musobola okusiiba nga muyomba oba n'okwekuba whatsoever kugamba nga ekiro olina okwebaka ku buliri bwe bumu naye yeebake ku sayidi eri gwe weebake ku sayidi eno naye ng'ate omuwulirako obusungu naye ng'ate olina okwebaka ku buliri bwe bumu naye. So nze nandigambye ekintu okuyomba kubaawo mu maka teri maka gataliimu kuyomba. Kizibu nnyo ogasanga. Ku maka 100 oyinza osangako amaka 2 agasobola okubeera nga tegaliimu kuyomba ng'ensonga bazikwata ngeri ya kintu kikulu. Naye ebiseera ebisinga abantu nabo bakikwata ngeri ya kintu kikulu oli asobola okufuna ekimunyiiza kwagamba n'awaba n'ayomba oba n'ayogera by'atandiyogedde.
so osobola kukola ki bomba muyombye nga kapo kuba muli bafumbo oli yegwe ate gwe ye mwalayira nti mu bulungi ne mu bubi ate era togenda genda onobe kuba mwayombye maama onaatuusa awo kuba ne gy'ogenda nkugambye naye ojja musangamu emize so bwe muba muyombye kyandibadde kirungi nnyo nga temunnaba kugenda kwebaka oba muli mu buliri muli mu kisenge kyammwe nga temunnaba kuyingira buliri kwebikka ne musooka ne mutuula ogaa naye mukwano kyabadde bwe kiti ne bwe kiti bw'aba ye awulira nga yabadde omusobya naye nga ye tajja kwetonda gwe weetonda omukyala piisi emirembe giddewo bw'aba nga mwami nga gwe mwami ng'owulira mukyala we tajja kwetonda naye nga ate yabadde musobi osobola okugamba sorry nsonyiwa na overreacting oba nande sirina kola bwe nti naye nga mu butuufu ensobi yabadde ye ekintu ne kiggwa ne mwebaka obulamu ne butambula kubeera era ojja kkeera ku makya era omukubeko amaaso olwo naakola oti so ekyo nakyo mukisuubire mu bufumbo waliwo abaami nga bo bagyewulira nja kugiyita nga ogyewulira nze omukazi tasobola kunkola kino nze omukazi tasobola kundagira kukola kino nze omukazi kati mmwe abagyewulira bw'oba ogenda mu bufumbo eyo gyeweewulira oba egwe yofuna woogisiba ogiteeke wali kubanga waliwo n'olunaku olujja okutya mukazi wo akuchalenjinga agaye nkubanga ate tojja mukuba kwegamba nga tolina kyogenda mukola ebyo byogaa nti sisobola bikola ojja kubikola pozi nga tomwagala ojja kubikola ate nga tokakiddwa sekyo kye tuyita obufumbo mumpulira ebyo bye mwepanka nti nze kino sikikola nze ng'omukazi ankola atya bw'ati tonnaba kuyingirayo oli aliyo omulaba ng'omusiru naye bw'onaajoyininga oba bw'onaawasa ogenda kufuuka ng'oyo gw'ogamba nti baamuloga nti baamusirwaza baamuwenza nze omukazi tandagira nze omukazi tankola we bati kubanga oba oyagala emirembe mu maka go tolinza kugafuga ng'afuga oba kuba ne bw'oba ofuga nsi mpozi ng'oli dictator tolinza gafuga ng'oli nga nakyemalira nti gwe kyoyogera kyekikola kitegeeza amaka go tegagenda kubeera mu ssanyu aye tegagenda kubeera mu mirembe so waliwo lwalina okukunyigirizaamu nga mu butuufu si kyewandiyagadde naye ng'ate ojja kunyigirizibwa okikole ekyo nakyo kimanye kwe yeeteekateekera obufumbo ebyo ojja okusangayo omuntu ogw'obadde naye mu relationship oba nga mudeetinga osobola okuba mutambudde emyaka 2-3 nga mu butuufu tomulaba nga mu nsobi yonna mu butuufu ng'olaba yooyo ali perfect yooyo nga we wamwagala kakasa mu bufumbo ajja kukola ekintu omutunuulire weewuunye oba ddala yakikoze nga te yakikoze oluusi ojja nakutuuka nti bino bye wali owaana byolaba ng'ebirungi ate kati ng'olaba bye bibi obwo bwe bufumbo ate nga togenda kumukyawa oba togenda olinza omukyawa naye togenda kunoba oba togenda suulawo makaago kubanga oba tewagayingirira oba tewagatandika kugasuulawo so tulekerawo okulobooza nti obufumbo bangi bagamba marriage is not a bed of roses yes nze nkikyusamu ne ŋŋamba obufumbo kimuli kya rose naye ate kiriko amaggwa kubanga era ekimuli kya rose kiriko amaggwa naye okipulakingayo otya ng'amaggwa ago tegakufumise bwe bufumbo nti kimuli ekiriko amaggwa kitegeera it's not a bed of roses naye kimuli ate nga kiriko ki amaggwa naye olina okuyiga engeri gy'otriminga amaggwa ago off n'ojjamu ekimuli kiri ekirungi kyokka awo obufumbo bujja kola ki bujja kunyumira mu bufumbo badde n'omwagalwa we ebbanga lyonna lye mubadde naye nga mweyagala nga mukola mutya kwegamba nga mwenyeenya nga buli ssaawa mukazi wo buli bw'omulaba oba girlfriend wo buli bw'omulaba owulira oyagala mugende mwenyeenye buli bw'omulaba owulira oyagala kugenda kunyumya kaboozi buli bw'omulaba kwegamba nga buli bw'omutunulako mutaka tasigala kyekimu nkukakasa akaseera kajja kutuuka nga ne bweyambulirawo mu maaso go mutaka wo talina kyaba sigala nga bw'ali bino ebintu mbigamba nnyo abantu abagamba nti nze bannange mwema nfumbiddwa era banaye yes ebbugumu eryo lijja kubaawo mu ntandikwa mujja kwenyeenya mujja kwevulungula mujja kwekola buli kimu mujja bikolera buli wamu naye akaseera katuuka ng'owulira toyagala si nti wamukyawa si nti toyagala kwevulungula naye nga omuliro guli tegukyaliwo nga temulina kuzza bujja
kyovula oba oyagala obufumbo bwo bunyume mulina okwezza obujja buli ssaawa mulina okubeera nga abakeeraba mulina okuba nga mwekwana buli bwolaba nti kati buseebengera supaaka eri eggwamu yiiyayo ebirinza okugizza engulu yiiyayo ebizza omukwana engulu so n'ekyo nakyo njagala mukisuubire banywanyi oba bakwano bange nga oli awo olowooza nti nno gwe omukazi wo buli ssaawa omulaba akantu kajja kuba nga kayimirira waneeno nga wakamufuna kajja kuyimirira kayimirire naye kajja tuuka ekiseera nga nako kagamba gundi ndekaamu si nti ajja kuba afuuse mubi ajja kuba tafuuse mubi ajja kuba afuuse mulungi ajja kuba akyali mulungi nga bwe yali naye ate nga munnange ekyo kyekiriwo era nga kyekituufu era nga kyekibaawo ekintu ekirala kye mulinza okusuubira mu bufumbo bakyoyina okumanya nga tonnaba kuyingira bufumbo nti waliwo abaami nga muyina emize gy'okuzira emmere mbu ng'olowooza mukazi wo agenda kujja kwegayirire abamu beegayirira naye ab'ennaku zino abamu nga nange mwendya emitima gyakaluba omuntu kati ozira otya emmere naye kambuuze enjala ekuluma ng'ozira emmere era eba tekuluma mpozi ng'olina ssente zo ojja gizira aleme kugamba nti muneyi jangu olyembu aleme kwegayirira okakkane ng'ozze n'ogirya so amagezi genkuwa ebyokuzira emmere bya myaka gyadda gwe lya mmere yo bulungi ekibasumbu ate tosirika ekikusumbuwa kyogereko naye bw'owulira nti mwe temusobola kyesolovingira mufune kansala kiggwe mubeere n'essanyu obufumbo si battlefield nti ogenda kulagayo lyanyi oba mugenda kweraga ani asinga amaanyi ani eyeeguya munne ani ateeguye munne si byakweguyaŋŋana byakubeera nga mubeera mu maka gammwe nga muyina essanyu so mwewale nnyo ebintu ng'ebyo era olina okukimanya nti osobola okufuna omukazi ng'ajja kujjulira emmere gw'ogizire yakulage nti agyeriira ate aleme kuga nti mukwano jangu oli aleme kwegayirira okitegeera nange seegayire musajja azize emmere kati ozira otya emmere ozira otya emmere naye mazima ddala enewe njagala kwogera ku mazima era geega amatuufu agabeera ekintu ekirala kyolina okumanya nga tonnabagenda mu bufumbo nti osobola okubeera n'eŋŋanda zo era mukyala wa alinza okuba akwagala oba kale omwami wo nga akwagala naye ate mulinza okubeeramu omu ku b'eŋŋanda zo nga mukyala we tamwagala era nga tamwagala si for reason si kyo oba alina kyamukola talina kyamukola naye nga tamwagala bye bimu bye tulina okudiiringa nabyo owulira togenda mwagaza abantu bo bonna Katonda asobola okuyamba bonna n'abaagala asobola okuyamba n'abakuba atayagala ng'agamba nze mulamu gundi simwagala era nga tamwagala so nekyo nakyo mulina okukimanya nga tonnayingira bufumbo nti osobola okukeera ku makya mukazi wo naganze muganda wo gundi simwagala oba mutoowo oba mukulu wo nga ye tamwagala oba nawe kennyini ogamba mukyala wo nze naye muganda wo oyo simwagala naye nga tewali kyeyakkola naye nga tomwagala okitegeera olunaku lujja kukya mu bufumbo bwammwe ekyo kye walabanga eky'omuwendo ku mukyala wo ng'ogamba bannange omukyala wange alina ensingo bannange mukyala wange ali bw'ati nga mu butuufu tekikyakukuba ng'enviri ze tezikyakukuba mukyala wange alina ebbeere ffe ffenna tukimanyi nti ebbeere ly'omukazi yenna eryo ly'oddagala likyagaanye eririzzawo mpozi nga bakoze plastic surgery batuwa sigako bino kolako ebiti we liba ligudde liba ligudde kasita ozaala n'oyonsa ate no noba otayonsa ligwa so bbeere lye lyali likuboga bannange omutima gw'embogo gwenda keera ku makya nga tegukyaliwo yalina akabina akagenda kutuuka buli bw'ozaala kayiike kaggwewo yalina akabuto ka west ng'owulira koofiirako kagenda kutuuka ku makya kifuuka ekibuto oluusi baamusala tasobola naddusiba tasobola dde okukozesa exercise kubanga aliko olukindo so muntegeera so ebyo byonna tulina okubisuubira abaami kye tulina okukola tulina kola ki nti oba mukyala wo akyuse kyekiri kye nabagambye nti bingi byogenda okudiscovering oba bingi byogenda okuzuula ku mwagalwawo nga mumaze okufumbirigana wabula ekibuuzo kigamba nti oli mweteefuteefu okubeera n'oyo omuntu omupya oli mweteefuteefu okusigala ng'okyayagala omwagalwawo ne bw'aba akyuse kubanga tukyuka emibiri gikyuka empisa zaffe zikyuka buli obudde we bweyongera okuyita tukyuka enkiddamu tukyuka abantu bakyuka naye oli mweteefuteefu okwagala omuntu oyo kati nga bw'omwagala oli mweteefuteefu okwagala oyo gw'olisaŋŋaana ng'omaze okumuwasa ate oli mweteefuteefu okwagala oyo gw'alifuuka eyo mudda so babeera abantu basatu b'olina okwagala
naye bw'ogenda mu bufumbo ng'oyagala ono yeka gw'ogenze naye mu bufumbo birinza okukaluubirizaamu oba birinza okukaluubiriramu. So olina okwagala omuntu n'omwagala n'ebyalifuuka ne byaliba. Omusajja akeera ku makya n'akyusa empisa ze naye aba afuuse, naye ojja kumwagala nga afuuse, ojja kusigala naye oba onaamusuulawo. Olinza okubeera akaseera kalinza okutuuka n'otunuulira omwagalwawo mu butuufu nga temwayombye, nga tewali kyatuuseewo, siga nti olina obusungu gy'ali naye ne weebuuza kati ono omusajja nali munoonyaako ki. Nga yeyo feeling gy'owulira gy'oyina, ekyo kye bayita obufumbo. Oba ono omukazi namwagalako ki, kye bayita obufumbo. Naye ate waliwo akaseera akalinza okutuuka mu butuufu n'owulira nti omusajja we yasinga mu bonna. Kugamba kyekyali ekirooto kyo, bwe bityo we biri. Tebigenda kubeera muswete buli lunaku nti mugenda beera ku kaserengeto, ojja kusinkana ensozi, ojja kusinkana amayanja, ojja kusinkana emigga, ojja kusinkana ebintu bingi. Naye oli mweteefuteefu okubigumiikiriza, oli mweteefuteefu okuyimirira ku sayidi y'amwagalwawo n'ogamba nti mukwano guno omuyaga oguzze tetugukkiriza tusuula. Ojja kusinkana omuntu nga mu butuufu mulungi, mu butuufu ng'akubisaamu omwagalwawo emirundi oba emeka simanyi. Tugambe kiba 10 kati ng'amukubisaamu emirundi 2 amudabolinga, nga buli kimu ky'ayina owulira nga asinga mukazi wo. Naye obufumbo tebuli ku kyakuba ng'oyina ekisinga, wabula obufumbo ekikola obufumbo kwe kubanga osobola okuzimba ekisinga. Simanyi oba omunfunye. Obufumbo tebuli kuba nti oyina ekisinga. Marriage is not about having the best, but it's about building the best or building your own best. Musobola okuzimba ekisinga, si kufuna ekyo ekisinga. Ekyo kye tuyita obufumbo. Kale gwe wenna omwana omuwala oba omulenzi eyeeteekateekera obufumbo, oba ali eyo ng'alowooza nti bwe nnaafumbirwa ngenda kufuna essanyu. Mpozi n'ekirala kye nina okubagamba nti essanyu si lya lubeerera mu bufumbo. Kye tulina nakyo tulina okukitegeera netukimanya. Essanyu si lya lubeerera. Waliwo ennaku ze mugenda okuba nga muli basunguwavu, ze mugenda okwenyizigana, ze mugenda okubeera nga so tosuubira nti ssanyu. Bw'oba nga ssaawa zino oli single oba nga oli mu relationship naye ng'owulira mu butuufu tojjudde, olebaddekawo ng'owulira towera, olinga oli wa kitundu, owulira olina ekikubulako, tobeeranga eyo n'olowooza nti bw'onaafumbirwa nti oyo omuntu gw'ogenda okufumbirwa yagenda okujjuza, nti bw'onaawasa nti omuntu gw'ogenda okuwasa yagenda okujjuza. Nedda, kola paati yo, noonyereza ekikubulako, owulire ng'ojjudde olyoke ofumbirwe ng'ojjudde. Bw'oba owulira toyina ssanyu, tobeereyo n'olowooza nti ogenda kulifuna ng'omaze okufumbirwa. Tojja kulifuna kubanga lye liba likututte. Yes, buli omu tufumbirwa kufuna ssanyu, naye omunno ojja kummalako emirembe nnyo. Naye ate bw'oyingira mu bufumbo ng'olwedde olina essanyu lyo ng'oli ayongerezaako bwongerezi, ate kiba kyanjawulo. So oba oli eyo ng'oli single oba oli mu relationship naye ng'owulira waliwo kikubulako gwe ng'olowooza obufumbo bwe bulina okukijjuza, tolijjula era tolibeera muntu ajjudde lubeerera. Ne mu bufumbo tekiribaawo ate tolijjula, kubanga ne bw'anaakola ensobi ojja kugamba kubanga owulira tojjudde. So gwe omwana omuwala ali eyo oba omulenzi ng'oyagala kufumbirwa, nkutegeezezaako ku ebyo kuba si bimaze eyo bye tulina okumanya nga tetunnafumbirwa oba tetunnayingira bufumbo. Nja kukoma wano olwaleero. Mbaagala nnyo, mubadde bawuliriza balungi, mwebale kumpuliriza, mwebale kumpagira kisinga obulungi. Gwe wenna alaba vidiyo zange n'oziwa ekigalo oba n'okomentinga, bambi nsaba Omukama akikubalire. Ate gwe wenna ali eyo ng'oli mupya, bambi nkwegayiridde woba olabye ka vidiyo kano ne kakunyumira, kawa ekigalo, komentinga, mpozi n'ekirala subscribinga kuba kye kisinga obukulu. Subscribe ofuuka omu ku ffe, nga bw'enteekayo ka vidiyo konna akapya okafuna butereevu ku ssimu yo, notification ejja n'ojja n'olaba ate ki kye tuyinawo oba ki kyenziza okugabanako nammwe kwolwo tomanya. Omukama abankuumire mubeere bulungi. Mbaagala nnyo.
nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mwebale nnyo nkiddiŋŋanye mwebale nnyo okumpa Yeah.